Mbaniriza nateera ku mukutu gwaffe guno kwosinzira okubanga ofuna eddoboozi lino ate ne nkwebaza okujjumbira emikutu gyaffe egya social media omuli Joseph Tamale Mirundi ku Facebook mwebale kutuwagira mwebale kufollowinga byonna bye tuteekayo oba okubigoberera buli lunaku n'ennaku endala ate mwebale kusindika oba kusharinga page zaffe page yaffe ya Facebook nemusobola ogiwa bannammwe natugoberera wamu era wamu mbeebaza naye nenyongera okubakubiriza okwenjunira omukutu gwaffe ogwa YouTube oguyitibwa Tamale Mirundi Official kuno nno nga gwe mukutu omutongole kwosanga program eziri mu maloboozi oba kiyite audio oba eziri mu butambi oba kiyite video oba Joseph Tamale Mirundi zakola buli week kuno nno ojja kusangako ekungaanyizo ly'obutabo bwe mu audio oba mu maloboozi mu nnimi ez'enjawulo nga mutwalidde Oluzungu n'Oluganda. Twongera okweyanza nnyo kuba tulina ne bannaffe ennimi ezo nga tezibagendera bulungi era twetonda obutasobola bateerayo mangu nnyo obutabo mu Luswayiri naye era tugenda kuba tubuuza mu Luswayiri nabo bannaffe abo basinziira ku lulimi olwo basobole okututegeera obulungi. Nate era emikutu gyaffe emirala ng'oggyeko Joseph Tamale Mirundi gwa Facebook saako ne Tamale Mirundi Official ogwa YouTube tulina Instagram saako ne Twitter @Joseph Mirundi eyo nayo osobola okugobererayo emboozi zaffe. Ku mikutu gyaffe gyonna egyo tuteekako eŋŋombo enkukunavu saako ebyogerwa n'okkuba ttooki mu nsonga ez'enjawulo naddala ezitwala eggwanga lyaffe mu maaso. Tubakubiriza nti mwongere okubanga nammwe muteerayo obubaka obuwandiike oba ziyite messages kukikunyigiriza bandaffe abali emitala w'amayanja muteekeeko ebyo banyigiriza tusobole okubanga tubyanika kuba omukutu guno guliko ate gukyeyongerako abantu bangi so ensonga yo bw'ogiyisaawo nga tezimbulula ggwanga wabula etwala ggwanga mu maaso tusobola okugiyisaawo ku mukutu gwaffe ogw'ebyobufuzi. Njagala okujjukiza tukwata ku byabufuzi tukwata ku byabukulembeze tugezaako bikuba mu ttooki ate era Joseph Tamale Mirundi agezaako nnyo okubanga akulaga ekiri emabega w'ekyo ky'oyinza okubanga tomanyi. Olwaleero tuzze okubanga tukwanjulira akatabo akalala ate nga mweyongera okuwagira akasoose ak'omukutu gwaffe wali we tuteekako akayitibwa ebyobufuzi by'abanyampi aka Joseph Tamale Mirundi ke yawandiika omwaka 2019. Kati nno ng'okyali ku byobufuzi by'abanyampi ate tukuleetedde akatabo akaliko omutwe ogugamba nti Abamafia n'obuseegu engeri gye beeyambisaamu akaboozi k'ekikulu okulwanyisa bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga. Naye akatabo kano tukayina mu nnimi bbiri mu Luzungu saako ne mu luno olwaffe mwembadde nkunnyonnyolera nga mu Luzungu kayitibwa How Mafias Use Sex Scandals to Malign Targets. This book is also available, audio part 1, on YouTube as you listen to this Luganda version. So, twagala okubategeezaako nti Oluganda katuuse era n'Oluzungu. Kangende butereevu okutuusaako akatabo How Mafias Use Sex Scandals to Malign Targets oba mu Luganda Abamafia n'obuseegu engeri gye beeyambisaamu akaboozi k'ekikulu okulwanyisa bannabyabufuzi abagundiivu. Ekitabo kino kyawandiikibwa mu Gwokutaano gwa mwaka gwa 2019 era kyamalirizibwa essaawa 8 ku maka g'omuwandiisi Joseph Tamale Mirundi ag'ekabalagala. Kangende butereevu mu kitundu kyaffe ekisooka ekyakatabo omutwe Abamafia n'obuseegu engeri gye beeyambisaamu akaboozi k'ekikulu okulwanyisa bannabyabufuzi abagundiivu. Joseph Tamale Mirundi awandiika mu nnyanjula nti mu butabo bwange bwonna bwe mpandiika nteeka nnyo essira ku nsonga nti bye nalaba nga nkula binyambye nnyo okuyita mu bulamu. Kino kindeetera okulowooza nti ebiriwo kati
byaliwo ko edda era byeddamu buzzi oba kiyite history repeats itself. Nzijukira olunaku lumu bwe twali tugenda okulambula ebitundu by'Ekisoro nga tuva Kabaale. Bwe twali mu lugendo natuuka ne ndowoozaamu nti twali twetooloolera ku lusozi lumu. Mu ngeri y'emu ebiruwo bye tulaba kati si bipya nnyo mu maaso gange. Ekyamazima ebintu bingi nnyo ebiri mu mawulire ensangi zino ebyefaanaanyiririza ddala ebyaliwo edda mu kyalo ky'ewaffe Kalagala. Y'ensonga lwaki neenyumiriza nnyo gye nava Matale ku kaalo akayitibwa Kalagala. Kankuweeko ku byafaayo ebitonotono ku gye nava. Erinnya ly'ekyalo kyaffe Matale kigambibwa nti lyava ku ky'obugagga ekiyitibwa iron ore oba kiyite amatale. Kino nga kisaanuusibwa ne kikolebwamu ebyuma. Abantu abamu ku kyalo ky'ewaffe bagamba nti erinnya Matale lyava mu ttaka eddene eryaliko obusikosiko oba buyite amatale. Kino kyaliba ekituufu kubanga n'Abaganda ebifo nga bino babiyita ettale oba amatale mu bungi. Kyokka ate mu Luganda tetulinaamu kigambo kitegeeza ttaka mu bungi, gamba amataka, n'oluba Luganda lukyamu. N'olw'ensonga eyo twali tetusobola kuzza kigambo ttale ne kifuuka matale. Y'ensonga lwaki nange nkakasa nti Matale kyava mu mayinja agasaanuusibwa okukolebwamu ebyuma. Ate ebyo ng'obisizza ku bbali, akaalo kwennyini kwenva akayitibwa Kalagala byo ebyakwo birambulukufu. Erinnya lyako liviira ddala mu nnaku za jjajjange Yozefu Ssembuya. Ono yali mwami wa Kabaka omukulembeze ow'enkyukakyuka. Ono yafuna ettaka ekyalo kwe kitudde mu bukulembeze bwe. Yafuna ettaka ekyalo kwe kitudde era mu bukulembeze bwe yafuba okukyusa ekifo kino ekitaali kirime n'ateekako ensuku z'amatooke. Y'ensonga lwaki abaami n'abakyala b'oku kyalo baamukolamu enjogera egamba nti omwami ensiko agifudde akalagala. Ebyobufuzi n'obuseegu nkuteereddeko ebyokulabirako. Omulundi gwange ogwasooka okwerabirako omuntu ateeberezebwa okukola obuseegu gwe gwali ogw'omwami yali ayitibwa Kateregga. Ono yawaayirizibwa okwebagajja oba okusobya ku ndiga. Sitoole yali nti Kateregga yali ow'amaddu yasanga ekiriga nga kisibiddwa ku ttale n'akiwalampa. Ono yakwatibwa abatuuze era n'aleetibwa ewa jjajja wange yali omwami w'oku kyalo atuule mu nsonga. Abantu bajja bamuyeeya era baali beesomye okumumalawo. Ono abatuuze baamukako okusitula ekiriga kino nga bwe bamuyeeya nti asitudde mukyala we omuto. Nga bwe nabagambyeko, jjajjange yali musajja mugezi nnyo ng'alina ekitone ky'okkulembera n'okumanya. Ono yamusalirawo kugobwa ku kyalo nga wano teyalina kyakusalawo kirala. Newankubadde yali waakusasula ssente eri nannyini kiriga, Kateregga teyalina kyakusalawo kirala kuba jjajjange yali amuwonya okuttibwa abantu ku kyalo. Ono yava ku kyalo naye oluvannyuma yadda ng'akaddiye. Ffe abaali abato bwe yadda twamugobereranga n'okumujeeja saako n'okumuyimba nga bwe tukaabanga ekiriga nti brrr brrr. Ono yakyukanga n'atugoba buli muntu ku kyalo yamuyisangamu nnyo amaaso. Ekikolwa ekirala eky'obulimba ekikenenula omuntu nakyo kyatuukawo kumpi mu kiseera kye kimu. Waaliwo omusajja omu era yawaayirizibwa ekikolwa kye kimu naye ku luno kyali ku nte. Kigambibwa nti omusajja ono yali agenzeeko manju bweteewuluzaako, mukyala we n'amugoberera. Ono yamusanga asiba empale, omukazi kwe kutandika okukuba enduulu ng'agamba nti baawe yamusanga akwata ente. Naye mu kaseera kano bannannyini nte bajja ne bagyekenneenya n'okugyetegereza. Omusajja ne bamwejjeereza nti ente yaabwe yali teyina kyebadde kyonna
naye mukyala we yalemerako nti ye yali tasobola kugabana musajja nante. Kino kyazuulibwa luvannyuma nti bwali bulimba bwereere. Ekyokulabirako mu nnyanjula ekirala era agamba nti ku kyalo kyekimu kwaliko omusajja ow'ekitiibwa ennyo. Mukyala we gwe yali alumiriza okuganza muliraanwa we. Emboozi eno yatuuka ne ku mwami w'oku kyalo eyali ayogerwako. Omukazi yatuuka n'okwokya ensiisira za bba asobole okulaga nti omwami wa neiba ye yali akikoze mu kwesasuza neiba okumwagalira omukazi. Mu biseera bino waaliwo enjawulo wakati w'abasawuzi n'abanozi b'eddagala Uganda. Abasawuzi bo baali bakwebuuzaako ku nsibuko ya bizibu ate abanozi b'eddagala be baali abawonya. Omusajja alumirizibwa okwagala muka neiba yasalawo agende ew'omusawuzi amubuulire ani yali ayokya ensiisira ze. Ono yamutegeeza nti mukyala we yennyini ye yali azookya. Omusajja yaddayo n'alumba mukyala we eyabyegaanira ddala ng'era bwe kyali kisuubirwa. Ono mu kusoberwa yaddayo ew'omusawuzi eyalemerako nti singa mukyala we yeegaana bino omusajja amumuleetere ayongere okumunoonyerezaako. Bwe baali bagenda ew'omusawo nga bali mu makkati g'olugendo, omukyala yagamba bbaawe nga bwe yali yeerabiddeyo engozi y'omwana. Eno engozi lwe lugoye olusitula omwana, nti era yalina okuddayo akime engozi y'omwana. Omusajja yeekengera naye n'amukkiriza okuddayo aginone gamba engozi. Ono yasalawo naye ayite mu ppanya oba akakuba akatono atuuke ewaka ng'omukazi tannaba kutuuka era nga tamulabye. Omusajja yatuuka mangu ewaka ne yeekweka mu nju n'asirika. Omukazi yali tateebereza nti omusajja ayinza okubeera ng'ali mu nju. Yayanguwa mangu n'asikayo ebibuga ebikadde ebisaleesale n'abiteeka mu kisasi. Ekisasi oba guyita omugo gw'akasiisira okutuuzibwa essubi. Kino yali akikola asobole okukakasa nti gye baali balaga omusawo bye yali ayogera tebyali bituufu, nti era enju wejjiiridde yabadde taliiwo ng'ali ne bbaawe bagenze ku musawo. Omukazi bwe yakoleeza enju, omusajja n'abuukayo n'akuba enduulu, omukazi n'aswazibwa. Enkola eno mu byobufuzi bya Uganda ekudde ejjembe. Kambaweereko ebyama ku nsonga eno. Ebyama mu byobufuzi bya Uganda bye ngenda okubaweera ku nsonga eno byebyo ebyekuusiza ddala ku bannabyobufuzi abagundiivu abawaayiriziddwa obuseegu ne bagobwa mu maofiisi. Ngenda kutandika n'ebyokulabirako okuviira ddala mu mwaka gwa 2006 mw'omwali akalulu k'obwa pulezidenti. Wano we tugenda okuba nga tutandikira ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'Akatabo, obuseegu, engeri Abamafia gye beeyambisaamu obuseegu okusobola okulwanyisa bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga. Ebyobufuzi n'abaseegu, Abamafia n'obuseegu ke katabo, engeri gye beeyambisaamu akaboozi k'ekikulu okulwanyisa bannabyabufuzi. Weebale nnyo okuba ng'otwegattako mu kitundu kyaffe kino ekisooka eky'Akatabo kano. Twongera tukusiima bwongerwa, twongera okukubiriza weeyunire emikutu gyaffe gya social media saako n'emikutu emirala gyonna. Tuyina Joseph Tamale Mirundi ogwa Facebook, ne tubeera ne Tamale Mirundi official ogwa YouTube, ne tubeera ne @Joseph Mirundi ku Twitter saako ne Tamale Mirundi official ku Instagram. Mwebale kuwuliza kitundu kyaffe ekisooka, mutulinde mu kitundu ekyokubiri. Mweraba.